mukulike eyo wanyumye anyinza obutanyuma okolo nze nakeera ku makya nengenda muleba ne bangamba ozadde omwana wo obulenzi omwana wange tanswaziza abaana nga banywa ebiragalagala abaana nga bonooneka twale twogedde kuki ono omwana abakazi bannange ono omwana mu kika ky'aboolugave era namulabirawo nga wanjawulo era aleese dugini ngamba awo ngayinza obutasanyusa famire y'akatamba kanyimirire wano nkubuuze ngaani eyagireeta era wabadde okaleka bannange omuntu bw'obaako wootuuse era wakoogedde wendi nempulira nga mbugumye nentambuza bwenti eriiso ngamba gwe kenyini ate nze ndi wakika kyo gwe kenyini wansomera temuli yabakwatidde omumuli naye maama obumu obulekanga omuntu omukulu wakati kasootaniko okuguladiweetinga oguladiweetingisa omwana kasootaniko okuguladiweetinga kalutandika okulowooza nga omuntu omukulu nti kati kano bakulu bannange kanaabayisa batya mu famire yamwe kyekisoose mane lwaki tetukirecognizinga era simanyi wamwe yasooka kugula mmotoka oba yali ggwe era nsubira buli ompiseewo obuyisi omwana wange kanjogere byenjagala gwe kyalumye naye yandiweeredde owuwe kati osanga ne bano banaalabira ku ffe ne baweerera abaabo obulungi bw'abalala ndeka nayogera kugwawo wani wale kuweerera mwana amiina naye weebali munnange so kirungi ekyo naye kakati kyembadde njagala ngenda kuwa emitwalo 45 nkwongera emitwalo 20 gyemekaawo 65 then nkwongereko n'etaano gy'ensanvu njagala munoonyeza akayimba ka mitwalo 15 emyezi 3 gyemitwalo 45 kati gira emitwalo 2 egenda bapkeep we atandikirako ani then emitwalo 5 gigenda bajja bulooka ani omutabani awo lwakoleki kakati kyembadde nteesa kaduuka tugende omunoonyeza ennyumba wakati wa Nsangi Nsangi n'okweyongerayo njagala nga yeetaaga transport wanusunga 15 okuva waasula okujjawa era okusula wa obaza atabitegeera engeri gye yamaze okuguladiweetinga njagala ebintu nga wabijja ku hositero abitwale mu kazigo nedda kyakasifunye bulungi oteesa kusajja kula oteesa omwana wange agenda tandika obeera yekka ate omuntu yamaze okuguladiweetinga kati saaza nina genda kweŋŋanga na bulamu nekimufuula olaba nze oyo omwana omulaba nga waali awo nze n'abaana bendaba 21 years amaze okuguladiweetinga kati singa agenda natandika n'aguluba n'obulamu kati ffe twatandika obulamu ku myaka 26 tubadde nga batandika okulya ku bulamu n'ofuka omusajja omukulu kati alina obudde njagala agenda atandikirewo amanye nti nno bwe siikole sigenda kulya era nsaba akazigo ako akenoonyeze akapangisa emmanya ge landlord waba asabye endagamuntu aweeyo eyiye bwaba betaaga recommendation agende wa chairman amwandike recommendation atandike okutandika obulamu kakati omwana wange bwe yatikiddwa kati omwa kibonerezo ate kibonerezo omuntu wamala okusoma aba alina tandika bulamu oyo mwana muto myaka 21 munnange teri mutaguladiweetinga musajja we tutamanyi aye atandikirewa agenda kuyiga kyova tugambe tugenda mufunirayo tumutandiwadde entandikwa rent mitwalo 2 asobola okugulamu akawunga omuceere n'abaana yenna yakwadde amagezi gabadde mafu gange njagala omwana wange abeemu empeke saagala kudda wano wakati tutandike kaanira mmere na mwana ng'akoze eki takola saagala omulimu we gunajjana agenda n'akola anti kikyovula muwadde wanaasinzira agenda anoonya omulimu nedda saagala kudda kanake kaana mwana na mmotoka aluba naye agala kuvuga muko mu mmotoka ng'omuleka soke tumukwatirire gwe nakuvuga mu ya Ttaata yali kikaaki wanfuna okuze ontegedde bulungi nkukubire kwa eximba buba kubuulire nedda bannange omwana wange tagenda vaana akyali muto andi kakati kisajja kyattu tekimanyi nawana nakufumba olimbamu tasobola kufumba sima bakimanyi n'okwoza engoye zaakyo ajja kuyiga kasooke mbeere naye omwana wange muyigirize sobola basajja bangi mumaka muno maka nje gasigala nga kwasaganya kakati
amaze okusoma omwana ngomusindike ejagene wamakula obuwalo obunamulwaza n'omulwaza nga yo abulwaza n'abaaki agende abuulirwe nti omusajja ow'obuvunanyizibwa abeera n'omukazi ogwo ate agenda n'akola n'asobola olabirira omukazi oyo n'atawankawanka kufuna basajja balala ejjo omusindika omulimu guli luddawa agenda agunoonye asooka yabeereko ng'akolawo ki omwana nga ekyo kisenge kye nyateeka mu mupangisa nyateeka mu mupangisa naye njakuya kusente zange za bukadde kati tasula na mu main house abadde boys quarter njagala mu bapangisa nze saagala bantu ku nnyumba kuno omulyango gya tuna side zeeri saagala muntu ekale njala giteeka gifula store kisajja kyatu breakfast wendeeta ebijanjalo yange mu kyalo nga mbiteeko sina wenteka bijanjalo byange ndeka omwana nga akyali muto so singa nno nabadde mwana abaana bawala bo bamanyiko naye mu kisajja kyattu omutundu tulina kambuuze omuntu gw'osaasira yamaze okusoma Obulamu agenda botandika ati kasooke tumukwatemu emyaka kale ng'esatu ejani ne waba atandise okukola abeere nga ajazaalire wano tasobola ne bwaba azadde ate omuzukulu wabawabaani waffe so mbawadde wiiki emu nedda omwana wange tomusindika mizibu leero lwakutaano olwokutaano lwa wiiki ejja esalesale ku lwomukaaga emmotoka yange esooka ey'ebijanjaalo ngireeta bw'atafuluma ngenda mutuuzaako ebijanjaalo kakusalawo kuli ojja musikayo wansi ng'ayingira mu main house eriwa mu nnyumba ki eno musajja omukulu asula mu baana bange bato wano ewaka kati asigadde kujja kukyala omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'alina kye yeekoledde kiki ekikutwale wa mukadde wo n'osulayo bakubba era mpozi nga jayita nga anasooka alye breakfast eyo era bwaba tannafuna mulimu era ajja ssula nga yajja enaaye ave wano akawungeeza agende njagala kendeeza ku ssente mbadde manyi oyo avuddewo nze mwana ani kokola nga tannaasa omwana nga ajja kujja nga anaali alyoka agende kale ekyo kyabuzadde bo sikiinaako buzibu naye kyenjagala n'engoye azireeta wano bazooze waliwo abakozi ofa kino ensi naawe omwana muleka agenda atandika obulamu akyali ku myaka 21 atandika ki lwaki teyasemba kale n'asigala mu ssomero bati yetayagala kutandika bulamu 21 atandika obulamu sente ngenda zikutera ku ssimu tumwagaliza mikisa myerere ate era bw'anaakola emikisa gy'abajjajja ffe tuli ba mukisa era njagendangayo buli lunaku nsooke mmalu kirongooseza ku nnyumba ogenda mu kazigo ka mwana ojja kugwa ku buzibu wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe